oli happy. Yeah? Tuli wananti Linda ko anti ninamusenyiga like I'm so celebrating. I'm so happy for Sheila. Okay. Kubanga nze nsinga Sheila obukulu. So Sheila watuka kwa achievement. She has an apartment. Awo nabukota ajiguza ajimazewo. You know, we have to celebrate her. Sheila, she's not a prostitute. Yakola. Satasa Sheila tasijamba sajja. She's hardworking. Azikolerera. Mukamba yamuyambira nafuna omusajja omugaga omulenzi omuto. Aliwa. Yafuna anti muzungu, yafuna mixed. Ngabera Bulaya, yakuba banna Uganda, muyina enziku, Sifrizi, Cambodia. Mwenna yabagoba. Newa bulwadde buwona. Tebuwona, abaana bawunya obusolo wane Kampala. Tebawona bulwadde walaye. Yeah. Abantu bagamba mwe mmaloka eno si ssente ze. Ani agambye? Okay, whatever it is. Esawa zino Sheila yavuga Range Rover. Actually, it's not Range Rover, it's Veraka. Yagivuga yeka mu Uganda. Balimu abantu basatu. Alimu ye President Museveni ne Minister of Agriculture. Balimu nga serembeka. Weka tukomanye kubya mmotoka. Balimu nga serembeka. Milioni 7.5. Milioni meka? 7.5, 700 millions. Zezo tounga. Abana balina sente though. Yeah. Mama Jona batutunulira Sheila nga abantu bagamba emirimu ki gyakolege gimuletera sente tulwane kino banga kulemo. Sheila, she's an international influencer. Sheila, she's the best host in all Uganda, Kenya, Tanzania. Sheila ye host gwe balina mu East Africa tebalinayo mulala. Sheila yaleeta Beauty Award wano. Oli musiru weerabidde. Jukira bulungi. Memorize your brain so you can remember. Tomujukira nga yimide ku Beauty Award. Yali akimyeyo nnyoko. Mama Jona, away from that, katwogera ku ggwe. Wende. Mukadanyirira. Mukadanyirira. Yakati oli mu kuproya kumeka. Nina emyaka 3.5 nazalibwa 85 mugwa 7.5. Ni olinga omwana omuto myaka 2.5. Sente. Nina sente ate n'omusajja nafuna njagala ate n'okubba nziba. Ogambye ki? I steal money. That's why I look good. Nekali oba olina sente ogenda kunjokya nayo. Nga nkokya nze muganda wo. Nkuyita ntya? Nina kufunira akakazi n'okakola nendaba amaanyi g'ekisajja n'enkusasula bintu byakwetunda. Majono obulamu bukutambulira butya soko oli kuki? Wabula guno omwaka gwe gumberedde bulungi. Tokimanyi nti kati ntambulira mu benzi. Bade sikimanyi. Tobiwulirangako eyo. Nani nkumanyidde mu wish? Eyo yali Uber. Nengende kata nenfuna omukatali. Nofuna muki? Omukatali. Nagula emmotoka nga byakyakaawo Benz na like I'm in a winning team. Brian, jangu wano baby. Tuli mu winning team. Winning team. Kati wano fe tuvuga Benz new model. 222. Ne Brian avuga Benz. Brian avuga Benz, alina motoka ya company, alina X6 mwe bichi bya muliko. Muri eyo mwasamirira obunaku bubaluma. Sene muzijja wakuula. Tukola. Kiki otegeeza sene tuzijja tulabanga tukola. Tukola. Kolera emyaka 10 plus. Ombuzo otya sente nzijjawa. Ku Black Party tujja kunyonyola gye tujja sente. Ono ye fashionista singa. Oba olina emirimu emirala gy'okola gikuleetera sente. Wagimu employinga. Wamuwa omulimu. Wagumuwa. Mbwamwe mwewe ebitibwa naye. I'm here to send a special message to all the wizards. What do you mean? Ba wizard abalogo. Anza tebachandoga nze nyini nze mandwa. Twogera ku byokuba nti twakolabako buno butakala kiwoyina ne presika.
tombuuza abantu batasobola kugula na gundi na kawundo. Essaawa zino tuli ku bantu bavuga amamotoka ga bbeeyi. Tondeetera mboozi ndala, mbuuza ku birala. Mbuuza ku bikwata ku Brian, tombuuza ku birala. Namutwalayo so what? Kyagwa. Wescan si grade ya wano. Bw'ona nsanga emakindye mbuuza ku b'emakindye. Wano tuli mu Kololo. Ana kyakugambye bakiyita winning team. Yeah, we are winning team. Togenda ku losing team. Netuyagalayo. Ate nga nonayo tebalina na access kuffe. Eno gye bayita Billionaires Club. Billionaires Club. Yeah, we are Billionaires Club. Cheers. Yeah. Mama Jona, wale bakenda ku wabanga ogamba nti akulamu asanja mutala ku laki wenga kwe bino ebintu obiraba otya byekka mu perspective ki? Kulusum, she's fighting insecurities. Kulusum alowooza tasobola kufuna musajja mulala amwagala, alina insecurity. Insecurities mbakazi. Alowooza she's very fat, tasobola kufuna musajja amwagala. Naye nga agije bali abaagala size ye. Kubanga ye kati ali mu bibyero. Ala nange yasamire eri. Bali bagenda kunsiba waliridda wanze tonsibya ndeka. Netonda naye ku luno sijja kwetonda. Bawa nti kati yasaba asiiramu. Nekale munnaye abantu abasinga balowooza nti munnaye ye embeera gyalina nono omuwala ono kubijinikoolo. Omwami Olinga amatako vaayo. You can't ask me that nonsense. Oyo mwana teenager. Lwaki akola ebintu by'abantu abakulu? Kulusum, she's just arwana na teenager. Ali insecure. Insecurity ye mutawaanya ajja mu tiimu yaffe alabe. Tujja muyigiriza. Kubira kasimu n'omugaidinga mu ngeri emu oba endala. Wakati gwe munnaye ensonga ozima. Lwaki oba omugaidinga? Nga mugaidinga nti Kulusum jjajja wange ate ogaidinga jjajja. Oyinza okuba gwe munnaye ensonga ziri ozimutegera omusinga ozitegeera. Mbakoye mukwano, we have to go. Abagagga tetuba na time. Tugenda. Ashali ati. Oh, Slim Daddy. Mulamu wa Brian's office. Ono yamukuwa. Nedda. Asha yankwana. Naye kati family. Myezi ena. Olina obuto byemeka? Va yena. Wamaze n'ozaala badi bulaka. Nomala n'ofuna olubuto. Ate mbadde nsula na musajja, mbadde nsula na mbwa. Mbadde ngamba omusajja wanzina nga kiggwa. Luba lubuto. Yafuuse ensonga asumbuwense bunaku obwerere bufulumu oyinza mwogerako ki? She's not worth it. Gloria Bugi tomanyi. Simumanyi. Gloria Bugi tomanyi muyimbi. Simuwulirangako. She's not worth my time. Muyimbi yayimba kana akayimba. Simumanyi. Banja wamba. I don't listen to local music. Which kind of music are you listening? International, Jay-Z, ASAP Rocky, Shaggy, and Jamaican. Are you international? I am. Emma nanjituta international, yakala kujikira chifayo. Emma neri international, katitombuza bya international vayo, emma naye angolede eri international, kankuyiteko. Nema majona. Nkukoye nawe vayo. Olinga amatako. Mulamu bulungi. Mpozi obuwo. Alhamdulillah ndi bulungi nange. Kirungi ekyo. Oli so smart. Hey, thank you. Buddeyo. Ondabye. Onyumiddwa. That's good. Akaliwa. Tomanyi myadde ekigambo. Fire dancer. Fire dancer. That's my favorite song. Really? Okyali awo. Tonnayongerako kalala. Okay. Thank you. Kiri kitya oli ku kisofa? Ni wano era nga bonsanze ndi ku show ndi kuchapa. Mbere yo muhaso ku haso. Teri kutuula tukuze emyaka Emyaki? Emyaka. Gitulagira kola ki?
kukola bintu biri mu magezi. You know, we are investing. Kiki investing so far, like beside music oyina ebintu byokola ebirala kozi boyogeredde ekyo kitegeeza. Nze ebyo sisobola bibagamba kubanga omuntu abagamba ebintu bye mutandika bimuyimbirira ne mumbuuza bw'atuuse naye nga kyemuba mumanya ndi muntu mukulu nsevinga nina wenteeka ssente wendaba so neetaaga just buwagizi bwammwe mbiguse byonna mbyetuuseeko nga bwe mumanyi kitegeera. Omuyimbi ayinza olowooza tebalina side businesses ze bakola. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa omuyimbi okubeera ne side business z'akola ng'oggyeko okuyimba. Era ekyo kya buvunaanyizibwa nnyo kubanga at the end of that day waliwo wootuuka nga season nga tekola ate nga ffe zaffe tuzijja ku stage, so oba olina okuyiyaako ebbali. Bw'oba noyogera omulimu gw'okola beside ng'oggyako bino ebya music gukuswaza? Tegunswaza era nguteekako okwo ku Snapchat ne mbasaba bampagire mpola mpola nga omanyi tebisobola kwenkana bwe biti. Nabyo tubisikaasika ne tubituusaako we tubituusiza nga bwe tubasaba batuwagire. Naye embeera olabika ekutambulidde bulungi Winnie ennaku zino olabika. Egezaako Katonda, God above all. Singa teyakkiriza singa siri wano wendi. Omuntu akulaba Winnie ayinza okugamba tolinaamu guli mutima gusinza Katonda nti goli awo bw'otyo. Omuntu ng'era bw'okyogedde omuntu aba muntu. Anything about God seetaaga muntu opinion ye kubanga kibeera between me and my God. Abantu bakyalaba Winnie Nwagi oli oyo mukadde yali arrogant oba wano Winnie Nwagi mulala yakyukamu? Siberangako arrogant. Sobola kuyimirira kuno ku kamera n'embeera arrogant. Abantu be bakitwala bwe batyo buli omu ebeera opinion ye oli wadde mbogamba nti nadde arrogant then omulala n'agamba nedda yabadde bwati ne bwati. I'm just an open-minded person which is not usually accepted in our society. Baagala nnyo omuntu ng'ayita mabega oba nga kale afeekingamuko ate kati nze byo byannema. So I've never been arrogant. I've always been open. Njagendako mu life yoko katono nnyo if you don't mind. Life yokuba nti munnaye ennaku zino tulaba nti tulina emabegako bwe twakulabako munnaye omwami oli yali ayingidde muziri ensonga ziri. Era kimubuuza abantu ebintu ebyo nga si mbaga mulina kubibuuza wali ku mbaga awo n'obuuza omuntu kakati owulira otya bakuwasizza owulira otya ebyo okitegeera. Naye kati tuli wano mbuuza musajja really oli muntu olina omusaayi. Era kati at least nabagamba nti muyina era kiraga nti nina omusaayi gyali naye si kyekintu kyenjagala nziraawo nkyogereko mba nnyonnyolewo ebigenda. That's not how I do my things. Ebyange bya relationship byange challenges zonna zenfunyemu ziba zange era nzaziyita mu lwange newe n'abagamba temulina kye mujja kunyamba okujjako okujubisa oba okujerega oba okukola kyetegeera ate nga mbiraba eyo shegeera. So I already know bad energy nagifunaafuna dda, so I wouldn't want to continue talking about my relationship. Oli happy mweno relationship gy'olimu? Ndi happy nga bw'omanyi ekintu ekiwa omukazi essanyu kubeera na muntu amwagala. At least nina omuntu anjagala, that I can say. Nina omuntu anjagala nange mwagala simwesibaako bwesibi kubanga in my past relationships ezisinga nali mbyesibako bwesibi ngakangake but at least this one nkimanyi sikirimu nzeka sigirimu nzeka relationship tugirimu babiri. Alina kyaleeta ku mmeeza nawe olina ky'oleeta ku mmeeza. Ebyo byonna saagala like tebibakwatako ne waaba talina kyaleeta like mugenda kuyambira waba talina kyaleeta mugenda kireeta kyeyandireese. So ebintu ebya table saagala kubimbuuza. Neyagalira muntu wange tweyagala ffekka atayagala agende. Simple as that. Teetaaga kunnyonnyola nnyo bw'ate kati akola bw'ati atuusaako kino
byatampa ne byampa byonna byange byambanzi shegera sanyu lyange yeah. naye kati gova results tunafuna ddi ku results z'omwami kuba munaye omukyala kulobeera naye expect results from you ati mubeerawo mmwe nga bannaye oba munfunye sponsor tubakolere reality show mubeere nga mufollowinga up buli Monday tubeere nga mutuninga in nga you know keeping up with Fire Baby kubanga nze ndi firimu namba so obutagikumalirayo wano naye ng'obulamu bwange firimu so gikolamu ssente saagala nnyo ngibamalireyo wano nga temunsasudde firimu namba naye nga enyuma eri motivating yeah. It's a touching story, a love story. Kwegamba byonna mu ebiri. Kati kwegamba music olabanga omugatta n'okubanga acting erimu. Si acting ngambye bw'okwata obulamu bwange osobola obukolamu movie n'ofuna ssente yeah. N'onkolamu ssente ssebo bw'oba ogisponsorinze bulungi. Naye bambi tufune olunaku Winnie omusajja oyo muganda tubone kale Winnie tukoze emikolo giri official kalasi fere tugenda bale tukubanja bale tebitukwata anti mwe kati mwe mpimira ku mikolo naye nga abantu gye bali eyo bafumbirwa n'emikolo babayita naye tebababuulira nga baawukanye okitegeera so kyokola nga nze relationship yange sigipimira nnyo ku mbaga sigipimira nnyo ku ringi nze I live in the moment because life is short. Today if you love me today I will just enjoy that love and oriental wanja banaye nze setwala speed. Yeah, so I'm just enjoying love. I love to be loved. Yeah, that's all I'm enjoying. Oyina oyogedde wali nti munne ebirira by'obeeramu wali weesiba ku muntu. Ono omulundi guno ye munnaye alina kyalaga nti kati ono wakategeero lya nti ono mutuufu musajja amba nkifiiringa era omuntu atakwagala oba omulaba nammwe mwe mubyogera oba omulaba so buli omu agenda where they are loved. Doesn't matter where you feel loved, that's where you should go, and that's where I'm at. Mwabamanyi mujubise byammwe naye nga nze kyekyo. Winnie mabegako tulina ebintu bye twalaba baavaayo ne bagamba Winnie Nwagi aggwawo lwa buwoomi kiki stress musajja biki wabiwulirako ebyo? Nabiwulira era mbiraba ne mu comments zange naye society yaffe bwetyo any slight change they will make a big deal out of it especially when it's Fire Baby naye kyekyo of course nze ndi muntu amanyiddwa abantu abangi musobola kikolamu ekiboozi kyemwagala kyonna naye nga nze I work out I'm always in the gym watching my weight ekitegeera you know, na appetite ya reducing amko, you know, mbera I'm always watching my weight. Omugejjo gumalako emirembe, yeah. Me personally, she take into depression when I gain too much weight and I feel like I'm not fitting in, you know, in the outfits I'm trying to fit in. She ended depression because I want to look good on stage. I want to look good, you know, in that mirror when I look at myself. I want to look sexy, so. Kati sikkiriza mugejjo so mbeera eva ndi mu gym nga I'm showing myself love yeah. Nye ebintu ebino bw'obeera mu gym kiki osinga okulwana ku mubiri gwo kubanga olwanagana nakyo kubanga kigenda? Njagala nnyo controlling olubuto lwange saagala luyite mu buteeteeyi of course abakazi bakimanyi kyova nga bapozinga bateeka wano obusawo teri ayagala kibuto kitegeera. Then njagala nnyo okubeera you know with some bit of muscle okubeera ng'omubiri tegulebera nnyo kwega njagala mbeere nga ndi well shaped kitegeera yeah so okubanga nnako flesh naye nga eri you know nga mulimu muscle I love that. Abantu okuva ne baleeta obwo obufaananyi Winnie bwali bukadde obufaananyi nga balaga nti n'ennyashi eweddeko tokyalina yadde ennyashi Winnie Nwagi nnyashi gwe baleetaga Winnie Nwagi aweddewo akoze kiki ekimumalawo? Siggwangako nnyashi mukwano. Nnyashi is me. Kitegeera lwakuba nnyashi yange teringa ng'ey'abalala be bayinza like
teringa kye bayita nnyashi. Maybe bo balina kye bayita nnyashi nga bw'oba okirina bwe kityo ekyefaanyiza bwe kityo kye bayita nnyashi. But everybody has nyash. Azawi has nyash. Vika has nyash. I have nyash. Zafaran has nyash. Buli omu different nyash will take out different nyash. Shagera. So it's just not like the nyash you wanna see on me. Yeah, I have my own nyash. Yeah. Ekigenda kumbiri gwange. Ebintu Winnie. Kyakuteeka muli wa feeling otya kuba abantu balowooza nti munnaye Winnie just Beyonce services, God forbid. God forbid. Abortion. And what a jamabana. You have no idea. Anyway, go on. Okay, they are seeing me, they are watching me. I have fans. Yeah, no kumeda nga tebakulaba, nga tebakwogerako. Man, there is a way you feel about nice mass chali kusini. So kiraga nti ndikwendi kusini mu ndaba. So kati goyinza kwanga olaba kabina koyagala okupima naye nga nze wendi fire baby the girl them sivangawo omubiri gwe guli tekuvangawo. Yeah, it's just some bit of sexy that you're not used to. Yeah. Actually, I see you work hard. Okola nnyo mu gym eno oba gym ye second gundi osimanyi lwaki. Yeah, it's my happy place. Era ntero kitekawo ko mugondi mu caption. Mpuliranga bwe mbeera mu gym, mpuliranga I'm alive. I feel alive. Like I can buli kimu ekigenda mu bwongo ekigenda mu maaso mu bwongo bwange. I talk to myself at the gym in that mirror. It's not just snapping myself and showing you my body. I talk to myself. You're beautiful. All the good things. It's some kind of self-love that I give to myself, and I cannot miss out on giving myself love. Yeah, so I always find myself there any free time that I get, and there is nothing important to do. I hit the gym. Abayimbi abaliyo nga tebagala kukola gym, most especially nga ate bakyala ate nga bazaalako dda koze ebiseera ebisinga omukyala nga yazaalako dda ebintu bya gym oba guba mutima oba kiba kiki? Guba mutima, gym mutima kubanga it's hard. I can't say it's easy. It's hard, you guys. Nange waliwo wengenda nga sina maanyi. Then it's about pushing yourself. You have to push yourself. Ne woba toyagala yambala ogambe banaye sina maanyi ngenda. That's how I do it. Because at the end of the day, it helps me. It helps me with my confidence, mental health. Kwegamba china engeri chechiboostinga mu your energy. Kitegeera bintu bingi you should read about it. It's not just the body. It's a lot that's attached to it. Angana atera okubanga nkuta watukubira lugogo n'ogiba byatula neekola bweti. Twalabye before gwe nga tonagikuba twalaba Cindy yavayo naye n'agikuba. This time around twalabye King has twalabye Shiba. By the way nga tewajja kugundi ya Shiba. Sagala mama genda. Yes, you were there. Oswadde. Naliyo. Twaliwo nga tunyomera. Okay. So kati bw'otunuulira Shiba, bw'otunuulira Winnie Nwagi, bw'otunuulira Cindy. Kati gundi eyo girenting otya sofa. Lugogo eyo girenting otya kuba kati munnaye tulaba nti Shiba wagikuba. Ati kiraga nti kati lugogo tugimazeemu amaanyi. Kati ffenna tugimazeemu amaanyi. Tekyali kintu kigambo tekisoboka. Abantu bagikubyekubye. Okitegeera, so tekyali kipya nnyo. Kati tulina okufuna location endala ate eri biga. Tulina okubyepimapimamu byonna. Tuleme kwekuumira mu bufo obutono. Kitegeera, tubeere nga tugaziwa mpolampola kati tomanyi oba nampola eddako oba wherever oba ne lugogo yennyini bagitutereereze bateekeko bagifuule somehow enclosed. Kitegeera tubeere nga tuhavingawo shows zaffe tewali nkuba kututawaanya. We don't have to worry about ebisooto. Kitegeera naye nga ensonga ya lugogo kati yeyiyeisha enafuye kati abaana bagikuba. Abaana bagikuba ne bw'okomparinga mu ggwe ne Shiba era oyagala kuntwalaawo. Bagamba
bambi mwagala kunzijjamu awo naye nga kyobamanya ffenna twagikuba lugogo temulekerawo ogitukube nnyo lugogo tugikuba lugogo tugikuba nekyali nsonga nnene nnyo. Omwaka guli mu kuggwako, do you have any preparations ezigamba nti olina kyoyagala okuweereza abafaanizi bo oba osuubira okubanga oddamu okubanga okukola location endala venue endala eyokubanga olinawo enteekateeka yonna? Of course this year we are almost done with this year, so we've had enough concerts this year and we are also expecting some concerts as the year ends. Even next year it was a line up shegera so tuwe ba artists abalala nabo basooke basooke bashayiningeko wanga tojja kuvayo buli kiseera gwakola concert buli kiseera. It's not about you, like we are so many in the industry, buli omu alina oshayiningako shegera buli omu n'amanya bafaani be nti bannaaye kizaamu amaanyi. Abiseera ebisinga abantu babayo ne bagamba mbu Shiba mu kujja ku stage bwe yalaze ku unveilinga lubuto mu kifo ky'okuyimbira abantu. Simanyi kati oyagala njogerewo kyawo oyagala era njogere ku ensonga really? Nze naliwo nendaba buli kimu ekyaliwo, it was so beautiful. Kwega yali show enyuma okulaba shegera baali baagala aveyo ati era yagala asooka alujje kaluteeka eryajje Winnie nako twagala tukolere concept eryenjawulo oba ogenda leeta eriwa okukolera concept ey'enjawulo gyogera okujja nayo omulundi guno mumpagire tusooke tukole omuziki n'abawagizi bawagire ebyo mu maaso tunaabiraba. Ebiri mu allegations ebigamba mbu wamambu Swangs Avenue tokyali part of Swangs Avenue. How true is that? Ekyo ekibuuzo mukimbuuliza ebbanga ddene wallahi ate ggwe naye nga si bituufu. Kati wano ndi kuki? Wano ndi under who? Oba mbayitire Julius abaddemu ekibuuzo ekyo muleme kuddamu kimbuuza. Mulekeraawo okunjagaliza ebibi. Kyaliyo bulungi nnyo. Tukola nk'oyo okukibannyonnyola. Nja kuvaayo nze kennyini bwe naaba nvuddeyo bagambe nti kati nvuddeyo naye nga mulekeraawo okunjagaliza n'ekintu ng'ekyo. This is a good family kwegamba ekintu kyesejjusanga kitegeera, so mulekeraawo okuleeta bad energy ku relationship yange ne Swangs nkyaliyo nnyo. It's just that tuli ba artists kati twawerako kati balina okwati balina okujjayo nebajjayo noono tebajja kubeera kunze nzeka sinze mu Galanda. Fena tuli mu business, we are trying to get the money. Fena we are trying to get somewhere, so they will not focus on only me. Hey, tuliwo bangi nye nga gundi tembimubuuza azawi nye nga tembimubuuza mubibuuzeeko n'abalala banze bwe musanze ekyo ekibuuzo ne mukimbuuza. Swangs bw'eba egobye omuntu ejjayo kennyini nebagaa kati ono tumumaze si kyekyo. Ate ebiseera ebisinga sisuubira mbwe erina n'obudde obwo mbwejja ebannyonnyole omuntu yennyini yajja n'abannyonnyola, so it will be me. Stop thinking like that. Winnie, omuntu ng'anaakula naawe oluyimba nga muyimbi munno alina kutuukirira Swangs nga record label yo oba gwasobola okujja naawe nayogera naye koze ebiseera mulimu abantu abagamba nti omuyimbi bw'ati ankalubiriza okukola nayo oluyimba. Swangs as a label, it's a very busy label. So sometimes it's also oba olina tuukirira nze ne tulaba oba kinaakola kubanga nze agenda akuteekako eddoboozi naawe oteekeko, so it has to be a mutual understanding between two artists. Naye nga waliwo yali akutuukiriddeko gwe nga mukazi munno twetuukiriranga naye nga waliwo ababeera batya, then kisinziira bw'ojja gye ndi me I welcome anybody as long as there is talent and ebisinga mugamba mboyo oli muyimbi munene ku ye omukaluubiriza n'omuwanvuya tekiriyo awo. We are all looking for a good song, right? When we go to studio, we are looking for a good song. It doesn't matter. Niwo oba wakajja mu industry. Kasita tugenda mu studio ne tukola oluyimba olulungi.
It does not matter who or at what level you are. A good song is a good song. Talent is talent. It speaks for itself. Shekera bamanya katonda bakozesezza nze okuyisaawo amangu, then nawe nobaako ne wotuuka nobaako ne booyisaawo, so there's no big deal. Your last remarks, Mama Mpute. My last remarks bambi mwebale kunjagala, mwebale kuwagira Fire Baby, mwebale kuwagira music wange, nakunjagala for this long by the way, because nze ebiseera ebisinga I have so many songs eziruddewo naye nga bwe nzija ku stage you still sing to my songs, you don't get bored like of my songs. I appreciate that, it's a blessing, and you know continuing okumpagira nange mbateekera, you know mbaliko nnyo Kama kuomu. amina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.